oli ku ER News UG amanya bampita omusunsuzi kwebale kubanga koli nkwaniriza olunaku lwaleero nga tukyagenda maaso nga twabasuubiza nti embeera ya Mbaziira Tony ne Aidah mugo bijja kubanga tebitambula obaolyawo bulungi era nkuwangera okuwa amawulire ag'essanyu nti Mbaziira Tony Aidah mugo bajiddwa mulago ekitovu mu ddwaliro gye babadde ate ne babaweereza ene Kampala okufuna obujjanjabi obusinga era wenjogera sawa zino Mbaziira Tony Aidah mugo bali Nakasero hospital Kampala okwongera okubanga ate bafuna obujjanjabi obusinga naye nga wetwogerera masaka olunaku lwaleero amaaso awo tujja kuba twogera nabo live tulire bo sawa zino kiki boogera era nabutya akabenje kagudde wadde sawa zino buli omu ayogera bibye naye twagala kubanga ate tugenda kubanga tubakufunira abo bennyini aba victims ababadde mwete ekintu oba bakiguddeko. Amawulire amalala ate agatambula Hon.Segirinya Muhammad oluvannyuma gye okudusibwa mu ddwaliro Amsterdam PSG oba Secretary General owa NUP Deus Lubongoye avuddeyo n'ategeeza nti ayogeddeko n'omukulu Hon.Segirinya Muhammad nti embeera gy'alimu si nnungi ate era si mbi nnyo wabula ekyessanyu nti kyalina nti abamu kwasaganya sawa zino oba okumujjanjaba abasawo be bamuwadde omulimu bagukolera ddala bulungi so buli omu abadde atandise okubika Segirinya taddamu kumubika Segirinya ali mu mbeera oba olyawo maaso awo ojja kubanga ate atambula oba bulungi nnyo obulamusi okubanga bugenda maaso ate akomewo mu struggle ng'atambuza eggwanga ate ye Grace Kani agamba nti musanyufu era okuba n'omwana we Agrana era abantu bonna abazze nga bamwogerera ku musajja we oba bbaawe omuninkini we Prince Oma byonna babyogere naye ye akimanyi ye tata w'omwana ate era amwagala nnyo sawa yonna ate abo bonna aboogera bajja kwewasa beekuba embaga buli omu aswale eyali abasekerera omusunsuzi kooli ER News UG gwe mukutugoka ate gwolina okubanga ate otambula nagwo wabula nga seerabidde vidiyo eno obanga wakagituukako sooka ogimpereka like esobola okubanga etuuka ku oli omulala ate atanabagifuna oginsheyalingire era oyongere okubanga omumanyisa nti ER News UG yajja ate osubscribinga kyoba okoze okuba okoze kya muwendo nnyo kubanga buli vidiyo gyemba nteekayo of course wafuna notification wabula waba osubscribinze wabeerawo akadaawo kakuleetera all nani ne person then ojja kuba onyigira ddala waggulu awo wasookera ddala kaliko all so mu mbeera y'emu oba laptop oba tab oba smartphone yo kakuleetera awo omaze onyigamu akakadde of course oba ogenda okufuna agaba gakagwa wano ku ER News UG ate kobeera mpola katukomewo tujja n'amalala.